Wabera tunuulidde bye tubadde twogerako bireetera abantu okubeera abayonjo wooli woowangalira ne woobeera ate era abaana baffe we tuba tubatwala ku masomero eyo tubeera tutunuulidde ebintu bingi nnyo. Omwana wagenda ku ssomero abeera tagenze kuyigayo bya mu bitabo byokka naye ate mwe muli n'obuyonjo naye ng'omuntu naawe wagenda okukozesa ebyo byonna ne woobeeramu akeedi gwe gy'okolera bingi nnyo by'otunuulira mwe muli obuyonjo kubanga mutumanyi nti mugenda eyo era mu akeedi gye mukolera waliyo abo be muwa ebisatu n'alongoosa abalongoosa kabuyonjo abalongoosa ebinaabiro mwe mugenda ago gonna amazzi gayina ate we gayina okutambulira n'okugenda ebyo nno bye tutunuulira mu lunaku lwaleero. Aje amazzi tumaze okugakozesa gafuuse amakyafu mu kufuuka amakyafu tugeetaaga gaveewo geesittaza okuddamu okulabako tukola tutya? Katutandike ku kyosembezaayo nti geesittaza okulabako ekyo kimu. Ekyokubiri gazaaliramu ebitambuza endwadde ng'ensiri tubaga tugaleseewo. Ekyokusatu ga bulabe gaseereza awantu we gali ekiyinza okuviiramu abantu obubenje oli naagwa n'amenyeka. Kituufu. Kati ebyo byonna n'ebigenderamu bwe tumala okubimanya nti bwe bityo amazzi gano tulina gakolera nteekateeka ennungi ne gaba nga gava wegakozeseddwa ne gatambuzibwa bulungi nga gayitira mu midumu. Mu midumu emidumu egyo giyinza okuba nga gya plastic, emidumu giyinza okuba nga gya cast iron oba gya concrete. Ne gigenda ne gigatwala mu ddongooserezo erisooka ye septic tank. Kati emidumu gino tugambe nti ze pipes mulimu sayizi n'ebika bye tulina okukozesa ebitambuza amazzi ago. Era ekika ekisembayo obutono ekyandibadde kigatambuza ogajja wali we gakozeseddwa ogatwala galongoosezebwa yandibadde inchi 4 ndoozi abantu bazitegeera. Inchi 4 ye pipe yandibadde esembayo naye nga kigenda kigejja okusinziira ku bungi bw'amazzi. Bwe gabeera amangi ogenda okulaba nga tukozesa inchi 6, inchi 8, fuuti namba bwe tutyo n'okweyongerayo. Awo ebeera eyeyongera mu sayizi mu bunene. Neba ngetwala amazzi mangi. Kati neyina kubeera mu bugumu ki? Pipe eyo kubanga eyina ebizibu bibiri. Eyina okuzibikira n'okumenyeka. Kati we tujja ku kumenyeka kwayo kyetwandiyise breakage yandibadde pipe ngumu. Kati we ziba za plastic twandikozesezza nje tuyita heavy duty. Ebeera ne thickness oba n'omubiri nga muneneko. Kitegeeza nti pipe eyo weetambula ne weba emmotoka ziyitawo esobola bulungi okuwanirira obuzito obwo nga yo tekoze eki nga temenyese. Emmotoka ne weegiyitako tegenda kufa kubanga bwe tumanyi nti emmotoka zipaakinga mu lujja ate nga ne pipe oluusi tezimu we ziyita zikkirire wali septic tanka. Then kiba beta oba kiba kirungi nnyo okukosa pipe engumu n'olema kubeera nga oddamu omulimu ogwo ogw'okuzimba nate nga zimenyese. Tutunuulire nnyo obuwangaazi bwa pipe zino, tutunuulire nnyo sayizi yaazo, tutunuulire n'omubiri. Awo ojja kuwangala sisitimu yo ojja gikozesa emyaka 10, 20 nga tozzeemu gikola kigikwatako okuggyako ng'okola bukozi maintenance kugijjamu bukyafu naye nga yeesigaddewo eri. Tetutunuulira mbu ssente. Kubanga era bw'oba ng'oyagala ekintu ekinakukolera obuwangaazi oteekamu ku olwo okusinga lw'onookola ekitali kya buwangaazi n'okiddamu oluvannyuma lw'emyaka 5 n'oddamu ani aba asinze okukukkereza ono ataddemu olumu akasente ako akawerako nekintu nekikola bulungi okumala ebbanga ddene n'aba nga ali mu kweyagala kubanga tewabaawo sisitimu zino zituyita on site ezikozesebwa ku site kwennyini tezibaako byakusasula nti nga olaba bana abakonectinga ku midumu gya Kazambi ne bwe gya National Water tekubaako monthly bill eyo tekubaako
amazzi mangi g'okozesa aga biiro eri nti weekozesa amazzi g'ag'enkuba oba ag'omuluziro nomaintininga sisitimu yo kati wemala okulowooza ku payipe ezo septic tank eno we watuufu wa weeyina okugenda kuba tulabye sockpit mu kitundu kyaffe ekisoose kati jjukira septic tank eno yeewa sockpit omulimu ye is it a must nti yeyina okuwa oyinza okubypassinga oba ogiyita ebbali kati katugambe waliwo abatayagala mazzi ga sabbuuni gayisa mu septic tanka nga bwati ya designinga system ye kati amazzi gayinza okuva direct mu kinaabiro ne gagenda mu sockpit naye wekiba nga kigenda kuba bwe kityo tuteekawo kye tuyita drop chamber nti ebikyafu ebijjiramu nga bivuddeyo okuvaawa mu kinaabiro oli ayinza okgenda okunaabirayo nga alina ettaka segede ettaka ne liyitamu kati tuteekawo kye tuyita ka drop chamber oba gandi badinga kagale trap ne kajjamu ettaka liri amazzi ne galinnya ne galiko geyongera mu pipe ne gagenda direct mu sockpit kati ekyo nakyo kikola kisoboka bulungi nnyo naye mu system asinga obungi ze badesigninga amazzi gonna gava mu septic tanka ne gagenda mu sockpit kyekituufu ekirina okukolebwa amazzi galina kuva wali ne gayingira kubanga sabbuuni ono tumutya oba detergents endala zonna tuzitya terukizinza okutta obuwuka buli obuli mu septic tanka obuli mu kutematema solids ziri obukyafu obulimu kubanga obuwuka obwo butuyamba emirundi ebiri ekisooka bulya ne butematema ebyo ebikyafu ebyo ebijjiramu solids nga obubi kugamba ekyo kimu ekyokubiri obubi obwo ne butaweera mu mangu nnyo kwetaaga kubunuunamu buli kaseera so kati obuwuka buliwo obulusi detergents zino ziba z'amaanyi ne zibutta kati kyandibadde kiri advisable oba nga kikubirizibwa agava mu kinaabiro go ne gajja gokka ne gayita ebbali naye waliwo septic tanks ennongooseemu ze tuyita anaerobic baffled reactors eyo yo ereceiving nga bwe gazze yeesobola bulungi nnyo teriiko ebyo nti ate gava sabbuuni nga bwe gavudde eri bwe gajja ne gayiika wanoona eyo yeekola bulungi nnyo eri design kati tufunye payipo zaffe septic tank eno tulina gisimawa erina kubeerawa biki bye twetaaga materiyo ki ye eyitira mu mitendera ki tweyanza ssebo ka septic tank eno tuddayo ku nteekateeka nga tonatandika kuzimba wawa otadde ebyo bigenda okuvaamu amazzi agakozesebwa wawa otadde effumbiro otadde ekinaabiro otadde toilet olina obimanya nti mbitadde wano kati septic tank eno olwokuba nti amazzi gano galina kutambula nga galina kutambula by natural gravity nga gaseeya gokka nga tebagapampinze nga tebagasindise busindisi nga galina kwetwala gokka then kiba kitegeeza nti septic tanka erina kubeera kyemmanga wa bintu biri effumbiro ekinaabiro ne toilet ng'eri kyemmanga kiba kitegeeza woyina giteeka walina kubeerawo akaserengeto oba n'okakolawo bukozi ng'oteekawo payipo nga zijja kusobola okwereeta oba nze nkitegedde nga mwe mukitegedde simayina kumanya kubanga ndabira ddala nga abali eyo omulimu gwe bakola gwa maanyi ogw'okutambuza amazzi aji kintu kutambuza mazzi ndowooza si kyangu bw'oba okozeseza abakugu kyangu bw'oba okyekoledde mu mbeera zo naabo b'oyagala okukozesa mu nsonyiweko oluusi kizibuwala nti waliwo by'oyinza okukola obubi kati olina kugamba septic tank tugiteeke wali space naye ng'ate eno amazzi tegajja kwambuka lusozi gendayo okiraba awo eyo ensobi eyinza okubaawo kati ng'olina kuleeta pampu waliwo ayinza okuteeka septic tank ku lusozi nga ye space gy'alina kati nekiba kitegeeza ki nti system egenda kubeera expensive kuba olina kukozesa pampu amazzi gano ogakube gagende mu sockpit gye wagitadde manya mu septic tank we wagitadde ne sockpit kyekimu nolwekyo woba okozeseza abakugu bajja kukulagirira nti wano wagenda septic tank wano wagenda sockpit amazzi geetambuze gokka nga tebagasindika gatuuke mu septic tank gaveemu gagende mu sockpit kati bwe gatyo bwe gatambula sewo kati septic tank eno tugitunuulidde
erina kubeera ku kaserengeto ekyo kimu ekyemmanga w'ebyo byozimbye ebizimbiddwa katugeze nti ennyumba yo waliwo zosanga mu luggya kati webanga biri ku level y'emu awo ogiteekawo ogitadde nga nojja kusobola okweta amazzi gano gatuukewo ng'ogatambuza ne pipes kisoboka bulungi biri ku level y'emu n'ogiteekawo ogitadde kati awo akaserengeta okakolera mu drainage pipes zino engeri gy'okozemu trenches ezo ne pipe engeri gy'ozitaddemu zitwala amazzi gano nga geesindika gokka gatuuke mu septic tank. Kati wetuba tutunuulidde septic tank eno yeetaaga ki okugizimba? So septic tank ziyinza okubeera ne materials za mirundi esatu. Waliwo septic tank nga za fiberglass material eri awo fiberglass bankolera eddala nga sigiraba bagyetika bweti siku kimooka ne bagireeta nga olaba beetika ya plastic kati waliwo ya plastic waliwo septic tank eza plastic gyeziri bazikola kugikola plastic n'ogyeta n'ogiteeka w'osimya ekinnya kyo nga tugenda kuzimba buzimbi. Waliwo ya fiberglass manyi oyinza kinyonnyola mu lulimi lwaffe tukitegeere naye material nayo weeri. Kati zino endala zisimbisibwa na brickwork ezo zetumanyi okusimba zizo zetukola ne mataffaali ne concrete. Kiba kitegeeza nti olina kusima kinnya n'oyiwamu enkokoto n'ozimbako brickwork bw'oba olinamu kasente oyinza n'okuteekamu columns okwongera okukinyweza ekintu kyo kyozimbye. Ozimba ekisenge kya mwenda abantu bwetwogera ekyomwenda bakitegeera bulungi. Ekyomwenda nga brick bloka tugambe bloka nga bloka kale be bloka mu Luganda ogitaddewo bukiika bwe bukiika si buwanvu bwe bukiika nebanga ogikiise bwoti nga kigulumi kinene n'ekiika bweti si bwetu awo nekirabye kyekyo kyendaze bwe bubanga bwe bukiika obugamba bwe buno obukiika kati buno bwe buwanvu negendawo bwetyo ogamba nesobola okujjawo thickness oba obugulumivu bwe twagala kati ekisenge kirina kubeera mu size bweti nga ekineneko kiweza inchi mwenda si mukaaga wabula inchi mwenda kati banga kiweza inchi mwenda ekisenge ekyo woolo ya septic tank n'ogizimba noteekamu bulungi pipes eziyingiza amazzi nezo ezifulumya n'oyiwako sirabu kungulu. Naye singa obulungi yeeyo gy'otaddeko sirabu nga kuliko n'ebisaanikira mwe bayinza okukolera inspection. Kati nga tetunatuukaawo wano nga tugizimba erina kubeera broka na seminti na musenyu. Seminti omuka wetumaliriza ne tukuba plaster bulungi plaster nnyo kubanga ebeera kye tuyita water tight ng'amazzi agali ebweru tegayingiramu ate n'agali munda tegafuluma bweru. Kati ekyo tukikola tutya? Tetuteekamu biveera binaziiza amazzi? Ebyo byonna osobola obbikola. Waliwo gye tuyita bituminous paint, waliwo paint gwe basigako nga agaana amazzi okuginyukiriza. Mbadde manyi tukwata kaniiru munda tuteekamu kaniiru tekigaana oteekamu kaniiru. Kasita tumaliza okuba plaster naye bweruwako kaniiru ebweru waayo gy'oteeka kiri ekiveera oba n'osiigayo bituminous paint. Waliwo paint oyo gwe basiigako balangi agaana gundi ekisenge ekyo okunyuukirira kuba ojjukira olina okuzzaawo ettaka. Kitegedde kati n'ogizimba bw'otyo mweyo embeera nga ozimbisizza abakugu ne bakuzimbira bulungi kubanga sente z'otaddemu batagizimba bulungi era ogenda ziddamu ezigula seminti ezigula omusenyu ezigula amataffaali leba w'abazimbi ogamba okubaliisa ebyo nno okubyewala kozesa bulungi abakugu b'oba olina mu kitundu bakuzimbire septic tank eyo nga tugenda giddamu. Kati wemaliriza okugikubako plaster ntaddeko kaniiru ntaddemu ebiziyiza amazzi okuyingira munda waggulu nkola ntya okubikkako sirabu eyo ng'erimu ebisaanikira. Kati sirabu nina kukozesa era bintu binywevu concrete ng'alimu emitayimbwa concrete alimu emitayimbwa tuyita reinforced concrete bw'olina okukozesa kuba yajja okubeera omugumu ojja kusanga nga abantu balinnyako batuulako emmotoka eyinza n'okuyitako nga terabye kuba okuba kiba wansi bwe kiti. Naye ekirungi ng'otaddeko biki ebisaanikira nti muba mwagala okutunamu mulaba obeekola bulungi mubikolako biki bwebikoze obikola ekisaanikira n'olaba
naye kitwerabiddeyo bwe tuba tugizimba tuteekamu ze tuyita chambers byebisenge kati nti wano nokayita ka sitting room wegatuukira awo wegaleka ebicaafu ebijjiddemu n'akagundi akasinga akokubiri nti muno mugenda mu mazzi gokka ono wajjawo solids n'amazzi agali muno ne gavaamu ne gagenda mu kisenge kyokubiri awo nanga gasengejje kati ne galyoka gavoomu nga gasengejeddwa bulungi ne golekera olugendo lwa sockpit. Kati nga tutunidde obusenge obwo waliyo eri twataddeyo payipo zaffe katugeze kabuyonjo twataddewo payipo kinaabiro ne tuteekawo payipo effumbiro lyaffe ne tuteekawo payipo kati waliwo bwe bayita manholes bukola mulimu ki manholes ezo kuba otera nnyo bulaba we batadde septic tanka ne bateekawo n'obuntu obulala manhole ako kati manholes ezo tujja tuziteekamu nga tugoberera layini ya pipes ekigendererwa ebigendererwa biringa bisatu. Ekisooka buli we tuzimba wabanga levels zikyuka nti awamu wawanvu wagulumivu wala wansi awo kugattawo tuteekawo manhole pipe zino ne zirema kubeera nga emu eri mu bbanga ate erimu eri wansi. Kati manhole si ya buwaze newoba tetugitaddeewo awo efuuka ya buwaze okusobola okukwata levels zaffe efuuka ya buwaze. Ekyokubiri ezo zikola nga access points manholes ezo nti omuntu wabaawo blockage awo oyitira ogenda okulaba ekiri mu pipe muli n'ogirongoosa. Ekyokusatu wabaawo nga waliwo breakage pipe eyatise awo wenyini manhole gyokola ki gyokozesa. Ekyokuna wabaawo nga oyagala kulaba amazzi go gatambula gatagagenderamu biki eyo ye access point ojjako kisaanikira n'otunulamu n'olaba manhole eyo gy'emigaso gyayo. Kati era wano ku septic tank kwennyini olaba era ebaako wabeerawo kamanhole akamu gatuukira n'eri gatuyambako okusala kubanga buli wogiteekawo gasala ku speed y'amazzi gano. Amazzi gano gasobole okuyingira mu septic tank muno galeme kukolamu kutabanguka ebiribi solids ebiri wansi biveeyo ate bigende mu sockpit nga gazze ne force era kiyambako ne gawoza speed manhole zino zikakkanya amazzi gano engeri gye gatambulamu. So kati gyegimu kuki ku migaso egyo egya manholes ezo. Kati n'ekirala nti tetukkirizibwa kuzimba payipo nga mpanvu nnyo fuuti 8-10 nga tetugenze nga tuziteekamu. Tugenda tuziteekamu tusobole okulaba nga wabawo blockage oba okuzibikira buno obuntu nga kyanguwa okwanguyiza okirininga system nga bwefaanana. So gy'emigaso gya manholes egyo bwegito gye tukufunye bulungi nnyo nga tugenda ate okumaliriza programu yaffe y'olunaku olwaleero. Sockpit ne manholes ne septic tank byetaagisa nnyo. Byetaagisiza ddala kubanga septic tank etreatinga sockpit nenywa amazzi agava mu septic tank nayo ne gagenda mu ttaka nga liganja okutreating otegeeza ki tugamba okusengejja kubanga kujjanjaba nti amazzi gano gajja makyafu yo netandika ogalongoosa kati tuyite eddongooserezo ly'amazzi erisooka ebeera septic tank nti oluusi funa amazzi gano n'obukyafu obujjiddemu gawulamu ebitundu bisatu ebiri obukyafu budda wansi kati ng'obubi budda wansi ku floor ku bottom amazzi agali kiriya ne gasigala wakati amasavu ono oyiro obutto ne girisi byonna bidda ku kyogamba etemamu emiteeko esatu anti kuliko effumbiro lireeta amasavu oyiro oyo ye butto ne girisi ava mu ffumbiro kati yo neyegaawulamu bisatu ebintu by'amazzi bidda wansi biri ebizitowa amazzi ne gasigala wakati awo wano waggulu ne tukola blanket eriko amasavu ago tuguyita scam wansi tuteekayo silage wakati mazzi kungulu scam ajo obubaka obusembayo. Abaana baffe abatuuliriza omulamwa guno guli ku kusomesa bantu obuyonjo mu kuzimba. Obuyonjo buno nga tubunyiikiridde tuziiza endwadde
obutonde bw'ensi tubulabirira ne tuva mu bwavu kubanga tubeera balamu ne tubanga tetusaasanya ssente zaffe mu kwejjanjaba. So tubakubiriza bannaffe mujjumbire nnyo puroguramu eno, twebaza ne Salaamu TV okutuwa abantu omukisa bannansi baggwanga lino okubeera nga basomesebwa ku by'obuyonjo n'obulamu kubanga kitegeeza buwangazi na bugagga. Ajo sigadde gwane. Nze Haji Mutaawe Ibrahim omukugu mu by'obuyonjo n'obutonde bw'ensi. Ngokola na company ki? Nkampola ni company gye bayita mu Team Tech Consults Limited eri sangibwa kubayita Entebbe. Tweyanziza nnyo tweyanzege tugenda kusiibulira wano olunaku olwaleero ate we tunaaba tufunya ekyanya ekirala tujja kuba ate tweyongerayo tukyali ku mazzi agatambula naddala agamacaafu gy'owangalira mu kizimbe gy'okolera gy'owangalira ewaka gy'owangalira ku masomero ate eyo gy'owangalira wonna w'osobodde okuba nga owangalidde. Eri yange Umaru Kikaye nkusiibulidde wano tulabagane olundi.